the heart. What do you oh, you know, Mugambo. For you to what everything. Alright, wetwogerera ssaawa zino eno embeera ya His Excellency Robert Kyagulanyi sinungi. Wetwogerera amawulire ge tufuna agava Uganda agalagirira ddala nti no engeri gy'atambulamu waliwo ekyamutuuseeko anti tiwali gy'asobola okuddukira intaneti baagigyeko. Naye nga sinaba kubeera nga mbikuwa mbadde nkusaba ino vidiyo osooka ogimpereka like oba omaze subscribe nga weegatteko omukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero akulira UCC ayina by'ayogedde, njagala osooka obirabe oŋŋambye beerera bana basajja intaneti baagiko yaaki kubanga wali abaana abamu ne kati abali online naddala abali mu Uganda. Ogenda kuwumbulira mu comment section oli mu Uganda oba oli Dubai oba oli mu nsi yonna yonna gy'onaabeeramu okubeera nga otubuulira. Awo mu comment section tubuulire kale sooka olabe biki ebyabaddewo olunaku olwaleero mu Uganda mmaleko ebya His Excellency Robert Kyagulanyi. Okuwabulwa okw'amaanyi ennyo okuva eri akakiiko akaawamu akatwala ebyokwerinda mu ggwanga. Ekitongole kya UCC kisazeewo okulagira nga bwe kikkirizibwa mu mateeka abo bonna abakola ku by'empuliziganya ng'omwe muli be tuyita mobile network operators n'abo abatuwa internet okuba nti nno balekeraawo bayimirizaamu internet mu bitundu bisatu. Waliwo gye tuyita public internet, okutunda n'okuwandiisa simu kaadi empya n'okulekeraawo okuhandlinga data ku one network area. Mumanyi one network area z'empuliziganya eziri mu nsi ezasayininga endagaano eyo: Uganda, Kenya, South Sudan ne Rwanda. Ekintu kino tukikoze nga tusinziira ku principle ennene nnyo gye bayita legitimate aim, etunuulira ebintu ebikwata ennyo ku bantu ti naye bwe biba bizikizibbwa mulina kubizikiza mutya obutakosa ennyo. Era ebitunuulira nti ebintu ebyo mulina bikola olw'okuba nti nno mutunuulira ebyokwerinda by'eggwanga, obutebenkevu bw'abantu n'entambuza y'amateeka mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo tumaze okulagira bannaffe abatukolerako emirimu egyo be twaba license era bamaze okuyimiriza saaviisi ezenjogeddeko waggulu eddakiika ndowooza nga 3 emabega. Abasinga obungi badde bamaze okuyimiriza ebintu ebyo era ndowooza bw'otunuulira ku ssimu yo kati oyinza okuba nga olaba tebigenda mabula tebinnagenda bulungi, ebyuma bikyateginyibwa mu ddakiika ntono nnyo ojja kuba toliiko. N'olw'ensonga eyo naye olw'okuba nti nno ebintu bino tubikola waliwo era principle endala gye bayita ya proportionality, ti olina okukola ekintu kino nga weegendeza obutakosa nnyo. Waliwo ebintu nga tukolaganira wamu ne bannaffe ab'ebyokwerinda, emikutu egisigaddeko nga gyo gye gisigala nga gitambula, naye emikutu eyo gyonna egisigaddeko girina okulaba nga tegikkiriza kasekese konna kakkiriza mobile internet oba internet eri mobile oba y'amasimu internet asobola okukwatibwa ku masimu ag'engalo. Ebintu bino kwe kuli ebyobulamu naddala mu malwaliro ga gavumenti ag'oku ntikko, National Referral Hospitals, ebyensimbi, okutambuza ensimbi n'okusasula ng'ebyemisolo nga ATM, essente mu banka engeri gye zitambulamu. Era mbategeeza nti ebisingako ku ebyo muganda wange omukulu regulator wa banks, governor wa Bank of Uganda, ayinza okuba naye ali mu planning okufuna akaseera ababuulire ebisingako ku bino bye mbagambye. Emirimu gya gavumenti egy'omuggundo ennyo egy'amaanyi ebya gavumenti nabyo bisigaddeko. Okusasula ebintu bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo ng'amasannyalaze n'amazzi nabyo bisigaddeko oba tetuyita white list. Ebintu eby'entambula
ng'ebyennyonyi ebyaleerwe nabyo bisigaddeko. Ebintu ebikwatagana ne sim card, okuswapinga sim card oba okuziwaanyisaganya n'okuziteeka ku ddaala eddala kituyita upgrade, ebyo nabyo bisigaddeko. Of course n'ebintu ebirala ebikwatagana n'okutunuulira ebintu ebyo bitambula. Kati nga ffe ba regulator, monitoring systems zaffe, bali abaweereza emirimu gyaffe okumonitoringa emirongooti, kubanga service esinga obukulu ennyo yo esigaddeko, ye service ya voice. Ekyo tulina kiga abantu baffe, osobola okukuba essimu ey'okwogera, ndowooza ne SMS esigaddeko. Era obuvunaanyizibwa bwe tubasaba kwe kuba nti ebyo nabyo temubyabusinga, kubanga bwe biba abused oyinza okwekanga nga tuyinza okugenda mu katyabaga. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. ate bwe bitandikira ku mmwe biggwera ku mmwe. Ate ye Fredroom yekyakoze President Museveni ha video yino ngikukuleetedde olunaku olwaleero ombulire ebyadala olowooza Uganda egenda maaso oba tudda mabega. Njagala very keen otubulire sokolabe. Komedi mwenda bannayuganda abali Bungereza mwebale genda ku BBC. Njagala mu comment section munteremu obugalo bw'abakomedi abagenze ne bekalakasa for almost 4 hours. Impact y'okwekalakasiza ku BBC mwagirabye nti BBC etandise okuwandiika ku Museveni. Mwala impact y'abannayuganda abadde bekalakasa Bungereza this week ne bekalakasa nga balumba BBC yatandise okuwandiika ku Museveni. Ekyo tuyita demonstration. Buli demonstrating omuntu n'omwambula avaayo. Kati kitegeeza impact y'abasajja n'abakazi abagenzi okwekalakasa yabadde successful. Wamazi mbakola ki mbasalutinze. So tuzamutegedde bulungi nnyo impact ey'abantu abagenzi okwekalakasiza ku BBC yavuddemu amakulu mangi nnyo era BBC etandise okuwinga up ng'efulumya amawulire yabadde impact. Kati ekyemmotoka mumaze zikonfaminga langi tuyina ndala nnyo abasirikale mumaze bakonfaminga nakino kakibagambe. Wulira bulungi nnyo mu Uganda kiwulira bulungi nnyo kano kakodyo mu nsi ze nali ngenzeemu wano Wendi ne Buyindi. Buyindi bayingiza abasirikale nga balina obuwanvu bwe bumu. Mu Buyindi bayingiza abasirikale nga balina height, bakiyita height. Bateekawo n'akati bapima measurement z'omuntu obuwa. Bayingiza abasirikale nga balina measurements zitya zezimu. Mu Uganda tekikola. Kati mu Uganda bw'oyawulira aba UPDF oba indigenous mu height, the moment osanga embizi yonna nga size mulefu yesibya akakokolo manya nti ose muna Uganda. Naturally bannayuganda tuli bampi, mu magye tuli bampi. Abasajja basembayo okubeera abawanvu baali ba mu northern, kati amagye baagava.